omulabi omulungi owa Blaze Media tukwaniriza ne ku mulundi guno. Weebale kubeera nga weekuumidde ku mukutu ogwa Blaze Media TV. Wano we tuli we wabadde awaka wa taata wa Fred Kajjubi Lumbuye omwami Nsumbi we Nakirebe we wane waka abantu bakunganye bali mu biyongobero bazze okungubagira omugenzi taata wa Fred wano wabadde abeera sajja yakolamu abadde yazimba amaka ga kalina nga bw'ogalaba amaze okutuusibwa era ngenda bankulagako munda olabe omulambo we bagutadde gwatuusiddwa bode ye weeri awo abantu bazze nno mu bungi abasinga basuzeewo abamu bagenze ate bamale bakomewo then ate enkya bamuwerekere okuba nga aziikibwa embeera nga bw'ogiraba bweti bweri bakunganye ngenda kuyingizaako ko munda naye ngezaako kulaga bafamire mikwano gye bagezezaako okuba nga bajja wano abakungubagire omugenzi mwami Nsumbi wano nga wobalaba kati abo bakunganye bali mu nnaku bambi twongera n'okusaasira Lumbuye Fred yonna gyali bambi tasobodde kubeerawo ku lumbe lwa kitaawe naye ng'abantu nga wobalaba batudde bafunye ekikangabwa kakati kankutwaleko ate munda olabe ate ku bode y'omugenzi egalamiziddwa munda awo mu ddiiro kankwambuseeko wano mpola 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 kambayiteko wano mpola mpola nsobole okulaga omugenzi wakyateereddwa omulabeko bano eŋŋanda z'omugenzi ze zino munda wali mpola mpola ngenda bankulaga bode y'omugenzi weeteereddwa bambi kitalo nnyo kitalo ddala kitalo nnyo bambi abafamire kitalo nnyo bamikwano gya Lumbuye omwami oyo gwolaba bambi omu ku baganda b'omugenzi ali mu nnaku nnyingi nnyo nnyo era omulaba afiiriddwa omukwano kati bano be bafamire kati nkukomezaawo wabweru ate nkulage n'ekiri ebweru era ono yabadde taata wa Lumbuye omwami Davis Nsumba Katoogo wane Nakirebe wano we yazimba amaka ge bafino service baleesedde omulambo ne baguteekawo ate olunaku lw'enkya twalibwe ettanda aziikibwe bano bali mu tteekateeka byakulya bateekerateekera abantu abali mu nnaku tugenda batwogerako ko n'omu ku bantu abazze wano abali mu kukungubaga era abali mu nnaku abazze okuba nga bakungubagira omugenzi Nsumba Davis Katoogo weebale kubanga weekuumidde ku mukutu guno okola kyamaanyi nnyo okubanga otuyimirizaawo gye baleko wekitiibwa nkali mukulu esebo nawe esebo nga kitalo nnyo bannange kitalo nnyo eky'omutaka esebo Nsumba munnaffe esebo tolebo ntaba mukwano baganda baffe esebo kitalo nnyo ng'abataka be Nakirebe kitalo nnyo nga bekiri ng'ente esebo kitalo nnyo nga bannayuganda kubanga Nsumba ye mukwano abadde aba mukwano n'aba mukwano abamuganda so kitalo nnyo kitalo ddala esebo okufa kwabasanzeewa kubanga amawulire twagafunye lunaku lwaggulo nti afudde mumawulire gano galusanze kulinze nebisomesa galusanze tuli mukukola okusomesa nga gye batugambire nti munamu afudde era since then okuva eggulo paka kati tuli maga mukwano gwaffe muganda waffe mukulu Nsumba
nsumba. Esebo. Enteekateeka ez'okuziika ziyimiridde zitya? Okusinziira ku famire etugambye okuziika waliro mayiti maze okutuuka, maze okutuuka. Naye okuteekateeka z'okuziika tugenda kusula wano ffenna abataka n'abaganda ba Nsumba. Naye okuziika ku lunaku lwankya tugenda kuziika Ttanda kiri ku Mtyana awo ssaawa 8 era enkya ku makya tugenda kera ku makya tuve wano era tugende Ttanda mu nteekateeka z'okuziika. Abantu abalaba ku mukutu bamumanyi nga taata wa Lumbuye ne mumumanyi ng'omutaka ku kyalo era omuntu omulungi. Gwe nga ggwe bigambo ki by'omwogerako omugenzi? Omugenzi ekisooka abadde muntu mulamu nnyo. Musumba ye muntu omu ku bantu kuno asitudde ennyo abaana abavubuka. Musumba ng'ojjawo kuba taata wa Lumbuye abadde muntu mulamu, he has been calm to the down to earth. Nga Musumba akolagana buli omu yenna nga womusanze wa handling abadde wano naye nga ndiwa movement awangana bulungi nnyo. So ng'ekintu tumufiiriddwa nnyo Musumba olw'okuba nti wabyankulaakulana nnyo ekintu kyaffe kiringa ente nakiri okutwaliza awamu ne Kagaba ng'ekyalo. Abatuuze bo nga bo gweoyogedde nga ggwe naye ate abatuuze basobola oba nga bo perspective yaabwe oba ekifaananyi kye babadde bamulinako bo okutwalira awamu gwe ogenda mu bafiirwa bonna otuuliranga namba y'abantu ebeerawo abazze ekulaganga obulungi obw'obubi bw'omuntu bw'aba tebaliiwo kira automatically abantu abangi olaba population that we have today kubanga muteeka tuli mu bantu nga 300 kiraga nti Nsumba abadde mulungi nnyo. Waliwo amasomero agabaddewo Manchester, waliwo abantu b'ekitundu bangi bakozi naye tusobodde kugenda kukola olw'obulungi n'obwomukwano gwa Nsumba. So Nsumba abadde muntu mulamu nnyo. Omuntu alemesa omuntu ogenda okukola kitegeeza nti balina kyagatta ku kitundu kye. That's why abantu tuliwo mu this number. So Nsumba has been good. Tukyagenda mu maaso omukulu akyagezaako tubuulire kutuwa ekifaananyi n'enteekateeka z'okuziika we ziri naye nga atubuulidde era nga mazima abantu bangi bw'olaba nga abantu mulimu emyaka emitabike, abantu abakulu, abato, abavubuka, abakyala, abasajja nga bonna batudde okukungubagira omuntu aba afudde ku kitundu mu bo ng'ate babaddewo okuva ku makya baasuze wano. Kiba kitegeeza nti omuntu oyo abadde wa mugaso ku kitundu. Kakati muzeeyi omulabi kyeyeetaaga okumanya omwami ono abaana ng'oggyeko Lumbuye Fred gwe bamanya abadde n'abaana abalala. Alina abaana bangi abasinga alina abaana bangi Nsumba n'oba balabe abaana balina abaana be bangi. Omusajja muzaazi ng'omusajja omuganda tabali lwanzaalo naye alina abaana bangi abasinga ku Lumbuye nabo basinga ndoza ku Lumbuye okuba nakyo naye ng'abato balumbuye bangi nakati weebali yabalimeni. Yes Nsumba badde muzaazi ate alina abaana be bangi ddala enamba esaana omusajja omuganda. Bugambo ki obusembayo eri famire? Nga famire njagala kugisaasira nagigumya nti tusookedde wano era tusaba kimu nti okuvaawo lwa taata okulu Nsumba ate tulina okuba okwawukana n'abamu banafa ne batunda famire no tusigala famire tukyagyetaaga ne identity ya mukulu Nsumba ne Lumbuye bamanyi nti Lumbuye we Nakirebe so amaka gano ne gatundwa mu mbeera omwe obendala baba tukoze bubi nga ab'ekitundu waayi n'okufuna omuntu atali muffe nedetegenda kubula kijala kugasaba famire bakakkane babeerako bakanyenga famire identity y'abaana basigaza abantu bakuŋŋaanira kuba omuntu wavaamu ne batunda amaka kiba kitegeeza nti kati buli mwana olina okusaasaana buli mwana abulweko wakola ki wasanga bane. So tusaba amaka gano gasigalewo gakuŋŋaanirewo abaana babeere nga basobola okudda wano wena batata bayo ng'ojjako Lumbuye kati bafuka batata mu luggya muno kati batata abali mu luggya muno ne bannaffe balaba omusaayi tubeereko tukuŋŋaanira kati tukujjukira mwoyo gwa mukwana gaffe ne tukomawo ku kitundu tukomerawo mu maka tubeerawoko sigaza those memories naye amaka gwe gavawo kitegeeza nti mukulu Nsumba aba afudde n'afiira ddala tusigala Nsumba asigale ku kyalo nga tafudde afuwe mubiri naye mu birowoozo n'ekifaananyi kisigale ku kitundu nga tusigeza kitundu kyaffe kya Nakirebe. Toyanza nnyo tata amannya gaffe asigadde agisenono faizo zaake Faizo agisenono faizo zaake. Toyanza nnyo.